Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe olunaku olwaleero zenamu abaana abawala abakyala ng'olina ekizibu ky'okubeera ng'ovaamu akasu akatali kalungi wansi mu bukyala bwo, njagadde nkulaga eddagala lino ligenda kuba likuyambako. Rosemary eddagala nnyo ku nsonga eyo, ku kizibu ekyo. Osobola okubeera nga olina omwami wo nga mwakatandika akasu ne katandika, n'olwekyo beera ng'okozesa ku ddagala lino ligenda kuba likuyambako bulungi nnyo okugoba akasu ako akabi wansi mu bukyala bwo. Nkusaba ofune Rosemary ono nno ddagala nnyo. Funa Rosemary ng'awererako dda. Rosemary ono ekyamazima kyetaaga obeere ng'omusimba ewaka, kijja kuba kirungi nnyo. Kati funa Rosemary muteeke mu kaseffuliya. Nkusaba ofune n'ennabbugira, ono ennabbugira naye muteeke mu kaseffuliya. Ofune galiki, funa ne galiki musekulesekule naye muteekemu. Ofune n'omujaaja ogugenda ku caayi, funa n'omujaaja nagwo gugatteko bulungi nnyo. Bw'omala obbifuna nga bwe mbikugambye, beera ng'obiteeka mu kaseffuliya, teekamu amazzi, teeka ku kyoto, tokosa eddagala eryo. Bw'omala odditokosa liyiwe mu baketi, n'oluvannyuma weggyeemu engoye, ggyamu engoye zonna. Eddagala lino liyiwe mu baketi, beera olisitameko ng'omukka guno ogw'amaanyi gusoose ne gukendeera. Kati ogwo omutonotono ogusembayo beera ng'ositama ku ddagala eryo, oba beera nga weeyoteza eddagala eryo. Omukka ogwo gubeere nga gukuyingira mu bukyala bwo, kigenda kukuyambako. Akasu akabi kagenda kubeera nga kakuvaako. Beera nga weekolako saaviisi, beera nga weerongoosa, weegubeeko akasu akabi akakali mu bukyala bwo, obeere ng'owunya bulungi. Ate era n'ekirala, Rosemary ono buli ku makya osobola omuteeka ku caayi gw'ogenda okunywa, caayi oyo omukalu. Beera ng'oteekako Rosemary ono, obeere nga wejjanjaba munda ate nga wejjanjaba ne wansi ku nsonga eyo y'okweyoteza. Beera ng'olikozesa. Kambawe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okukunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.